الحمد على ما قضيت. Omukolo guno gutandise n'okusaala Juma Kasozi Kibuli okukulembeddwamu Sheikh Yasin Kiweewa. Oluvannyuma abasiraamu bafulumye wabweru okulindirira omugole w'olunaku agobye ku ssaawa 8:16. Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi ayaniriziddwa mu mizira saako amataali agasitudde abangi ku ttaka. Tannakuba birayiro gwaddidde bigere abadde omukuumi w'ekifo kino Sheikh Mahmoud Kibaate aliko obugambo bwamusudde. Ekisooka mukkirize nti muli ddoboozi ly'abasiraamu olwaleero, ate mukkirize nti mmwe mulina amagezi. Abasigadde temugamba nti mbavumye, naye ekiriwo bajja bagamba mpa ku magezi. Kyosinze ekyenjagala okubabulira ekyokubiri, bano abakuba enduulu mubalaba bakuba bazikuba lwaleero enkya bagenda batakula emigongo. Obwakabaka bwa Buganda nga bukiikiriddwa mu myuka wa Katikkiro asooka Twaha Kaawaase nabwo butegeezezza Galabuzi nga bwe bumusuubiramu ebingi. Oli ntabiro y'eddiini y'Obusiraamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda yabaddewo ku lwa gavumenti eya wakati. Nsaba tukolaganire wamu, tuyambagane, tuyambe eddiini yaffe etambule nga bw'erina okutambula, era tusobole okuba nga tugibwako ebikolobero byonna ebibeera mu Kampala oba mu Uganda. Omulangira Kasim Nakibinge alaze essanyu olw'Obusiraamu ekibuli kyaddaaki okufuna obukulembeze. Kyokka ono tabadde musanyufu n'ebigenda mu maaso mu ggwanga okuva obulumbaganyi bwa bbomu lwe bwakolebwa. Bagambye emirundi mingi nti ebikola ebikyafu, ebikyamu, obutujju tebulina ggwanga, tebulina ddiini. Mulekeraawo okulowooza nti waliwo eddiini eryawo erimu abatujju. Omulangira agamba nti waliwo embeera ya kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Mmwe mwennyini mukimanyi okunsinga ngamba abo aba security. Omwayeekerera ensi eno mwetuuma amannya gano: Shefaali, Shabani Bantaliza, nono munaffe ali eggulu Salimu Sale. Senga Obote yabakwata ng'abagamba nti akutte basiraamu, abasiraamu yandibadde akutte baaki? Kati oba mmwe mwasobola okugeeyita mumanye nti n'abanabo bayinza obbayigirako nabo ne beetuuma kye batali. Supreme Mufti omujja ayambaziddwa akawero kano ku mutwe akakakasa obuyinza bwe n'oluvannyuma n'akuba ebirayiro. Allah anyambe okutuukiriza obweyamo buno. Mu kwogera kwe, Sheikh Galabuzi yeeweza okuzza Obuyisiraamu ku ntikko. Genda kukoma kubanja bya bugagga bya Buyisiraamu ebyanyagibwa n'okutundibwa mu ngeri y'amankwetu. Kyokka wabula tugenda kukola kannabwala okulaba nga tussaawo ebipya wadde ng'ebisinga obungi bigenze bituvaako. Ky'ono era bwe kinaatuuka ku kulwanirira eddembe ly'obuntu agenda kwekansa. Tetujja kutunula butunuzi n'okusirika ng'abantu bafiira mikono gy'ab'obuyinza. Sheikh Galabuzi agenda kumyukibwa Sheikh Ibrahim Ntanda ne Sheikh Mahadi Kakooza mu mbeera y'onaalya n'olyalya y'emmere egenda. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.